ebyaffe wategeera bw'ayagala ebintu bikyuke mu paliamenti so otuukeyo bikole kigwagenda bikola ki gwogenda obikyusa nze nina ekiro kyofuuka president nzanyo okyusa ebintu bino nga nyenjagala bikyuke tegenda labibwako nga nze siri enyiriddemu naye nze siri wa violence era sigenda yingirayo na violence nzegamba time agamba mukama yagala ntuuka okwesimbawo nga ndya n'opposite nga ne president yaliko agamba mulondooyo ali ku Church News TV eyaffe akati gunotakyaza ku TV yo ku TV yataliwa ate amadde omukisa okwogera omutima gwange tono zosobola okugabanako ne banno nami nina zebannange zino nina mukasente sikyasabirwa nnyo naye akasente kenina kakuyamba baganda baffe kutegeera tekirina kati bannange leero bannange simanyi maneja wange anyumya bani ali real waliwo abantu nga zitananga kugenda ku pasita bugembe nga bavimbirawo yewaweza ne man of God emyaka 2 okyali muki muzigo ane Brian ensonga eri bwete Brian obadde mu media tugenda kukaaba tugenda kunyiiga na Brian ocelebrating emyaka 2 ne ugaselebratingira muzigo kategeera bahoti keke bani bajeni eno bonna bazokolera tewali kutusasula n'ekikumi bali tugula amaka amazima safuna mu sente n'abeera abakola pledges ne sente tebanabazimba abasinga ate sibanenya kubanga si bbanja era teriyo kanisa okujjako ekanisa ya Pastor Serada ne worship house bambe ekifo okolerawo kubwerere ne Pastor Serada yamba ku sente ki enkalo neteriyo wamuyiniwagosokonangamba bannange rikizayo ekintu kyokola si kikyo kya bulokozi nanga lumu Pawulo ani omusajja Simon Peter n'abayigirizwa balumba Yesu bamugamba ffe bannange ffe bo bayagala okukola shortcut nebagamba tulidde ddiini nyingi waliwo bana Ap.Rich waliwo neffe tunasoma ddiini nti waliyo bana bakkiriza mu Pawulo waliwo bakkiriza mu nyulwa tunasomanga ki nabagamba eddiini entuufu kwekukwata kwoyo atalina yemulekwa kati obulokola abantu bayibulokole banange tudayo eveninginga tutumye kino banange temulanga basala bunimanyinyimitwe naye ebyo mugenda bikola eddiini entuufu yakwatirako bamulekwa bannamwandu abatalina Brian mwena tugenda zina mikolo gyange ku mutima nina mikolo gyange ku mutima nga Brian Kagati na Selector Ivan nina DJ Rondi nina ba Easy Samuel ba DJ abantu abanjagala obwagazi nembasonyiwa naye ng'omuntu yasibefasa nnyo naye nga nabasonyiwa naye ng'era omutima nengusika ntya tuddawo baba tuddewo tukomyewo nga tuyimbika n'akayimba nabayo ekiri ekirungi abooluganda okutuula era akayimba neera nga nze mutima mpulira tekatulayo bulungi sebo mutumiddeko nnyo nnyini ddala ati ne maama we nkwasaganya sebo mama yenga atusomesa Aunty Robina mama wamaga Aunty Robina yansomesa Aunty Robina oyo nga atusomesa era nga ali nnyo mu entertainment nga maaga akuba engoma mama we yakuba engoma maaga nazi kwegamba nga entertainment family mama yasawundinga ate kati mu kuvumwa weyabayiza ebigambo babivumanga bulungi nga simanyi ekitegeeza agamba olinganga amasira olinganga entaana olifozunga okyana ggoti olivaamu so ebigambo sitemala bange byanvumanga nga buli kaseera oba okyali awo najja n'abogola yankuba nyo nenkuvuze ennyingi so kati ze nakuzibwa mu ngeri ya kimafiya otikeke bani bajeni eno bonna bazokolera tewali kutusasula n'ekikumi bugerere tuva bugerere yazala taata yebazaala muzeewa mu musajja kugerera awo crossing affe twasalasizibwa
Mubyabera temubimanya. Ebireebe yaffe twasalasezebwa era tuli basajja tutwagala nnyo Ssaabasajja Kabaka era tuli basajja Baganda. Ffe abali e Bugerere abakkiriza mu Buganda tetuli Banyala. Era tukiza mu Kabaka bw'Abanyala. Abanyala tebakira ku siini nga tujja ku screen yawo ewosinzidde okuba ng'otulaba but this time around tusaze okuba nga tujjako mu bitundu by'eno enansana sijja mpuliramu bingi nnyo. Just keep yourself available, just keep yourself while watching. Ogenda kunnyonnyoka lwaki leero tutindize paka mu nansana bingi ebigenda okuba nga bibeerawo, but before all that comes to you there where you are, make sure that you subscribe, you like, you comment, and to this incredible beautiful YouTube channel Church News TV Uganda. Tumaze okubanga tusese tulembose ey'olwaleero sigenda kuwannanya oba kutwala budde bungi wabula kankugate ku mugenyi waffe olwaleero. Mukama waffe bazibe munamina batulaba amanya n'endoboozi Ap.Rich the dancer Apostle, era nga ndi musanyufu okubeerako wano ku platform eno era nkiweera omukisa nti nno ndina omusajja mumulaba. Yaman. So Damasco. So naye ninyeera Damasco batayita lyogera. Simanyi manya gakozesa wana naye amanya mangi. Mu ange eri endala naye wanasigala di Brian Kagati. Damasco Apostle. Ate Muzeeyi Kagati Damasco oli omukadde oli weekirebye ki? Kati wawo embeera olinga wakati ndi nani leero nani. Kalini Brian Kagati. So kati tulinde Brian Kagati, Muzeeyi Kagati. Okay. Wala zimusubira nga muteka mu Muzeeyi Kagati. Esebo. Nega tulinde Brian Kagati. Brian Kagati. Aku original. All right. Tumaze okubanga twawula tell the story tunyumize. Ukimanyi bulijjo tuleeta abantu abayina omukululo, abantu abayina kye bakola ebyenkizo naddala eno waffe mu Christian fraternity. Even this time around tulina omusajja wuno akweyanjulidde naye alina amannya mangi kansubiro ina ly'okuttemu taata gabaddiremu gali at least asatu agasinga Ap.Rich the dancer Apostle. Kati Apostle n'Apostle tusisinkanye kagakulukute. All right then. Umutume. All right. Abasibe ne banyabo. Tuli wano ku tell the story tunyumize this time round tukyalindeko Sabadandali Ap.Rich Zion era tu conversation is tuli wano muku tusinzide wano ku Dana Records. So abinji ebigenda okubanga biri mu mboozi eno agutosesseetuka. Just keep yourself while watching apaka yekanagwera. Rich Zion uli utya? Ndi bulungi era kubanga omwana okubye ebintu bino totuswazizza. Zion oli omu ku baana abayingira n'ehiti ku sseeri. Nino okuuma omukululo. Tukyamaanyi Mukama ye bali kubanga akukozesa, nsaba bulijjo ayongere okubanga akukozesa. Bwetutunuulira music gw'okola oli omu ku balenzi aba representing where exactly you came from. N'oli ali eri atanamanya Kristo n'amanya nti kitegeeza Yesu naffe ba gangsters, naffe abaana ba ghetto, Mukama naffe atwagala era otugenda gyali ayinza otukozesa. So for that bulijjo nkukubirako abantu ebikonde mumuveeko mumuleke kubanga you are a true representative of the ghetto. Tenekirala olaze ghetto nti n'omwana abadde awo nga talina magenda ng'ali awo obulamu yabwennyonnyola kibulala Mukama asobola omukwatako n'amuwa amagenda. So we so happy to be with you today. Rich Zion munnaffe oli atulaba yayetaze okutegeera Rich Zion ono azaalibwawa era azaalibwa taata ani ne maama ani? So kati amanya genyini ag'omukyalo oba amanya gange ge bampa mwava Rich bampita Ziwa Richard. Ni musajja Muganda era nedira nnyonyi nyange era akabiri okunguvu
n'omubala ngumanyi omubala gwaffe guvuga ati mukyambadde mulimu engo bampa omuggo newerekere mukyambadde mulimu engo bampa omuggo newerekere yamaani so nzaalibwa omukyala omumbejja bamuyita Miriam Nasiwa omukyala oyo mukyala asinga mubakyala era eyanzaala mwagala nnyo asinziriddeawo Kakiri ku mutala Kakiri mu paaka era mwenna bagenda e Kakiri wekirangakawo ku paaka ku supermarket eryawo n'ogamba maama wa Zion omukyala munene ajja kuba akwaniriza ezaalibwa omusajja bamuyita Kyambadde Peter Kyambadde Peter musajja w'amaanyi wasinziriddeawo mpeererwe naye nga amakanda gagasiba Namuŋŋoona ewali amaka ge amakulu ate ffe tuva tuli Bugerere tuva Bugerere yebazaala muzeewa mu musajja Bugerere awo crossinga ffe twasala Ssezibwa ebibeera ffe twasala Ssezibwa era tuli basajja twagala nnyo Ssaabasajja Kabaka era tuli basajja Baganda ffe abali e Bugerere abakkiriza mu Buganda tetuli Banyala era tukkiriza mu Bwakabaka bw'Abanyala tebakkiriza mu Bwakabaka bwa Buganda baali batandise okuleetawo oluvuuvumu nga ogamba ova Bugerere nga bamuteeka mu Banyala ffe tetuli Banyala tuli basajja Baganda era tukkiriza mu Bwakabaka bwa Buganda n'ekisinga obukulu tuli wano ku lwa Yesu Kristo Obwakabaka obusinga era obuli n'Obuganda buli anda Obwakabaka bw'eggulu so byebyo byange ndi musajja Muganda ddala naye amina yagala nnyo abantu ab'amawanga gonna kubanga ffena tuva mu kimubiri gwaki kwa Kristo. Amina. Weewaawo akategedde ako Zion omulabi yali yeetaaze okutegeera nti Ap.Rich Zion obuto bwe awangaalirawa era maama ne taata bano bamuzaalirawa era kifaananyi kikyajjukira mu buto bwe ekitayinza kwanguwa musiimuuka mu bwongo bwe kale akati Ap.Rich Zion Ssaabadandali azaalibwa Namuŋŋoona Namuŋŋoona ku Luyinja yasooze ntandika okutegeera nga ndi ne taata wange mu buto bwange sala ku maama naye nga yaliwo ndoza bwe yabeera ebiseera byeyabeeranga nange nali sinabatandika kutegeera naye ntandika okutegeera nga ndi ne step mother wange Namuŋŋoonaawo ne taata wange so kati nkuze ne step mother wange era nkuze ne taata wange awo obuto bwange we nalabira ebintu ebisinga ebyantuukangako ebyanviirako okugenda ku street nawo tunaatuukawo ogenze n'okuwonako noga nti nze nkuze ne step mother wange ne taata wange biseera ebisinga obungi abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abafunye omukisa kanguyite mukisa ogukulako ne ba step maamu baabwe weewaawo ne bataata oluusi we babaawo batera okubaako n'ensonga zebasongako ne bagaa nti naye wano step maamu wange teyagenda right wano she didn't act professional oba teyakikola mu ngeri gye yagwanidde okikola so kiki kyoyinza okujjukira nga kyali tekigwanidde oba oliawo ekyakolebwa step maamu mu buto bingi bamulamu bwange bonna gaali maziga kwali kukaaba kwali kusiitaana kubanga omukyala eyankoza yali mukyala mulungi naye yali mukambwe nnyo ate nekirala kino yankola ebintu bingi ebitali necessary kukolebwa mwana muto so zinayitibwa mu kukyunyizibwa mu kuboolebwa mu kuvumwa weyabayiza ebigambo babivumanga bulungi nga sima kyebitegeeza agamba olinganga amasira olinganga entaana olifa ozunga okyana kugoto olivaamu so ebigambo sitemala bange byanvumanga nga buli kaseera oba okyalyawo najja n'abogola yankuba nyo nenkuvuza ennyingi so kati ze nakuzibwa mu ngeri ya kimafiya ate nga kitange mwali mu maka naye ng'ate ebintu bina ebinkolebwako tabimanya okubanga omukyala yateekawo entiisa ogamba ddadi enkusi kati ate nedadi bamujjanga nga ate bamulopera bibi byange ate naye kati ate naye n'atuuka nga kubanga nze saayagalako taata wange mu buto
so kati naye ate yabanga nga ate bamutayiminga amazonywamu najja kyawalo kiriwade bakuba wasibye bakuba bakutuntuza bakuvuma bakuboola Buganda bwokuze nabo omukazi yabotekamu eri embeera bigasaka bakakukuba okakwatako nokadiza ayayaya mulamo ki okukubya omwana wange embisi yawano so kati ebigambo binakulibwamu so kati ze nakulanga bikaseera nga bamala okunkuba bulungi ne bancunya ne bampisa babi nga ngenda mu kisenge kyange nga nkaaba so kati ze nakula ekisenge kyange kyekyamanyi byange kubanga sayina muganda wange oba twazale ba mama ne taata y'omu bali ku sayidi mama ne taata bazaala omu so kati nakaabanga nze kate nga ekyenjawulo simanyi maama wange gyali nga simanyi oba gyali nga simanyi oba nzinakula ono omukyala bwe nali manyi maama wange naye kati mukutegeera tegenge ejambisamu ate nabo ne bakinjatuliranga abaana nga bagamba maama waffe si yakuzaala muli awo muzanya ne bannammwe bunyumirwa kandi kabeere kagamba buli kyali maama waffe si yakuzaala omaze okwevimbya ati nowali waffe ekitegeeza wali waffe nakulirawo nga waffe naye nga siwulira ntino waki kubanga bakinzijukizanga ate nga maama waffe yalinga afuga ewaka nga yatwala overtake mama ya saundi ate kati nabanga mama waffe si yakola ki kati nalinganga ali waka we bansuza busuza naye tata wange yakola ki yetaaga so kati zinakulira mu mbeera mwana wa mama zinakula nga nina ekirooto kangulani ekyokuva ewaka I have a dream of being a president, being a doctor. My biggest dream was the day I would leave home. Nebiva ewaka nenga kati bano abantu sigenda kuddamu balaba yasigenda kuddamu basisinkana wakula oyina ekirooto ekiva ewaka ngasaga kuddamu sisinkana baganda bange benakula nabo ngasaga kuddamu kusisinkana maama wange ngasaga kuddamu kudda kalokatadda mu ŋŋoona nakyawa obulamu bw'ensi eno nenkyawa n'ekyalo kyenakuliramu nekyawa taata wange nekyawa kati nakyawa buli kimu nga tata ngenda mukula bulizi ŋŋombe nemba nga ndi mu ddiiro nenzuluka mu kisenge omukazi omuwuliri ajja atamidde anywedde emmindi ze ali mukyala ng'akoza nnyo ebintu nga yerika emmindi ku mutwe omulamu gwa wano mama siikirinya mulaba ebintu ebiri oyinza okuba kasigwayo obadde byoza naye nga teyabyozesa oli kasajja kakulu tosobola kulagira batoobo wamugambye n'agaana n'akuba kati oyinyagamba Richard mami Richard wakoze ki abaana bange n'akuba ebikonde mu lubuto kugamba nakutraining okuba maje nakulirako kyali kikambwe era nze nakula abantu abo sibaagala nakula saagala waka era nga negomba nnyo abaana kati ngogenda embaana nga kusomero nga banakunyumeza my dad ate osagala abaana ngagamba step mami siyanzala mami did this for me naye nga nze tewaliwo kacyansi kona ate tutuuka okuwumula kusomero mbanjaga nsigale kuki kusomero yembeera zenakulira ng'oli mu boarding day tata ngantwala mu boarding nga ndi P5 kubanga yatyaga amanyi olunaku lumu ajja kusala banzise kale nga naye lumu birimikirira nagamba omusajja era nangamba enjala wekulumanga nanterawo n'abantu enjala wekulumanga nga ina abantu beyanterawo genda wono nakuwa ekyokulya kati embeera taata watuukira wanaswa kigambo mukazi we nenga akutendera naganja wekuluma genda waneibooli nayogera naye akuwa kati ng'akimanyi wali mwoto ng'ate kitayogera ngagolengana kubateeka mu cupa omukazi yayogera nga musirifu tanyega yavaamu kigambo omukazi yali kibanda nnyo omwana akyali maama gyali bayirawe gyali mama wange omulungi oyo ali Ntebe tumutumiddeko nnyo maama mwebale nnyo mwebale ddala obuweereza obwo mwatuyisaamu naye nabasonyiwa kubanga nalokoka naye mbasonyiwa naye era ng'omuntu yasibeefasa nnyo naye nga nabasonyiwa naye ng'era omutima naye ngusika ntya era tutuddeawo oba batuddewo batukomyewo nga tuyimbika nakayimba nabayo ekiri ekirungi abuluganda okutuula era akayimba naye era nga nze mutima mpulira tekatulayo bulungi naye nga nabasonyiwa I tell the story to Nyumize tukyali ne mwana mulenzi Rich Zion. This time around
emboozi ojuulira weva amakerenda obiwulira okuva mu kamwa ke ye yennyini ng'ayogerako naawe but all in all byolina okuba ng'okola currently before doing something else subscribinga, commentinga, sharinga, tambuza message. Apostle Zion. Tata kakati tulabye nga embeera yali ya moto ate byali byangu nnyo obaolyawe waka ate nga taata yaliwo only that maama yali aliwo si maama era avunaanyizibwa ku kukuzaalira ddala wewawo naye aba akuzaala. Tuyisizeemuko osomerawa kuva nasale paka primary 7 uvaawo era okala okusoma kukwali kutya? Kati nsoma natandikira okusoma ku St. Kizito namuŋŋoona kyakyekereziya mbaagala nnyo abasomera ku ekereziya bakwekereziya ngenda kusomerwa kya Kasubi parent Kasubi parent awo anti madamu ani yali HM waffe mwerabidde erinnya eryo lyali terimba ku mutwe nva ku Kasubi parent nsomerawo P1 by the way nasoma kindergarten okuva nasoma nursery middle top zonna nazisoma nembiira nga nze first era yikodi gyerinaawo ku St. Kizito nze yakulembera ngenda muki ngenda mu primary nengenda ku Kasubi parents P1 P2 kati atwali tupangisa netusembuka okuva eyo waggulu ku Orthodox gye twali tusula netugenda namu side y'okuluyinja muzeeyi yazimba ennyumba tufuna amaka gaffe tusembuka netusomerako Kasubi parent ng'olugendo luki luwanvu nebafuna essomerawo namuŋŋoona essomero ddungi nnyo ndowooza lyerisinga namuŋŋoona baliyita Kiddawalime wasomera ne Magayibani Magembe Musange eyo Maga yasaba ku Magembe bane abantu Magembe Ayibani nga mulalu nga ali muko waggulu twali wansi twali baddogera Magayibani mukulu wange musajja mukulu oyo Magayibani Sebo mutumiddeko nnyonnyini ddala ati ne maama we nkwasaganya Sebo mama yenga atusomesa Aunty Robina mama wa Maga Aunty Robina yansomesa Aunty Robina oyo nga atusomesa era nga ali nnyo mu entertainment nga Maga akuba engoma mama we yakuba engoma Maga kwegamba nga entertainment family kati nali nsoma ne muganda yamuta Ian erasi soma Kiddawalime kati Kiddawalime P2 P3 P3 P4 akati awo embeera omukyala agikalubye waka dadi n'agamba nedda omwana kamuteeke mu kisulo genda mu kigere St. Teresa Buyege yali St. Teresa Buyege Girls then ne bali mixinga St. Teresa Buyege liri eryo abamanyi nakawuka Kasanje Buyege muba party muba father era kuliko abasista kuliko ekigo kuliko n'abasista Covenant bagiyitako oba Covenant so kati nsomera nga basista nga sister be batwala ekisomero yentu ya P7 enfuna first grade nafuna 10 aggregates kati nvayo dadi wange nawa Mengo nempa St. Kalemba nempa esomero baliyita liryo Masaka baliyita Kitovu St. Louis Kitovu nempa n'odi Kampala so kati nesoma mwana gonna nawa naye nesinga kwego basomero baliyita St. Mathias Kalemba St. Kalemba liryo nazigo era mubugerere yakabyere era lisinga mu mukono era livuganya zingame lyangu so kati St. Kalemba eryo balya bulungi essomero lya kabiri abadooni kati nfuna dadi wange yantuma first grade nfuna first grade mugamba yanti watuma first grade then natwalako St. Mathias Kalemba nsomayo senior 1 senior 2 senior 3 bangoba nange nali mulalo kinga ki ekikugobyawo wakuba musomesa mwange ddalu twatolokamuko abaana bampaga waka kubanga kisomero nali nfunira
like nange gyenayogerera obuwerero ewakasage ate abantu abandi bange namuna baloza siva mu kigambo naye musirise era nze benakula ndabalo nkisogera ombe nali njogera naye jasi yali ntiisawa waka kwati nsomera St. Kalemba nvaayo ne Kalemba ngenda paka ngembangoba mudadi yafuna essomo bayita St. Andrews Kawala mbayo ku St. Andrews abeni antwala ku Caltech Academy Makerere maze otula senior form Caltech ngenze ku Caltech Academy senior 5 naye okusoma nsanga emikwano emiyaye nzira mu byabuyaye bampobwa interactive president the interactive president kuba president wa interactive buli muntu alaba tusiba ku beach ze basema organizing a party nali interactive president Caltech Academy then invayo ngenda ku Uganda Matters Lubaga Uganda Matters Lubaga era bampobwa interactive president so mberayo tula senior 6 wange kiroto cyane cyane tula senior 6 ekyantuza senior 6 zendo ni n'ekiroto ekikubira ko president wa Uganda gwe nyingi tata era badire moyo kwate mpola ndine ekiroto sokoke omukulu mu mukwate mpola ayine ekiroto ky'okubeera omukulembeze w'eggwanga ekyansomesa Uganda senior 6 sabule mbaga zinali badde nakomada kubanga ebintu by'okusoma byali byantamada naye lwaki nakubira emiggo giri ne bambonyabonya wawo omukyala mutama Mami-Shamimu mukutumeddeko nkwagala nnyo Mami-Shamimu yaŋŋamba okubeera president otandika obirowoozaako ba minisita paka senior 6 nengina nesoma senior 6 egituula natula senior 6 nenfuna points za 16 nayita era nali one of the best ku ssomero era nagisoma naye kyagisomesa kufuuka MP nega my target yali ya president era saawa yonna mikizayo ni oye mikizayo ni boss ekiroto ekyo ekyokufuuka oba okwesimba kuba pulezidenti ob'eggwanga erya Uganda kikuyingiramu ku level kiira ku myaka agemeka kyanyingiramu ku myaka naye maze P7 maze okufuna first grade neŋŋamba kati nsofuga eggwanga era senga weetegeeza ebintu byonna byenkola nolirwanya abantu kituufu bambi era wonna tewali wesitageeza ola nagenda ku campus ku Ndejje University era nze yali akulembera abaana batwakola ekibiina bakita gifted hands era bagamba president waffe buli wengenze oba president wa president yes so naye nga akati malo okukula ndaba nga ebyokukulembisa data game neibanga bino kino bakwate batugeze kati bya president kino abayimbi ba gospel nabina biri date nosobola okusaddaaka ebintu bingi abantu bavuma kati nsaagala nnyo okunvuma kubanga njagala nnyo okukolera abantu naye nga kati nsalamu pressure okubanga ebyokuba obufuzifuzi ngamba akankolerere bantu mu level yange gyensobola naye nga ekiro kyokubeera president era ng'ogenda mu password yange emu era nteekako 2030 president sokoyere tulamululire bulungi 2030 owulira oyagala kujja kwesimbawo nzijja kuba president tulina omwamizi wa Richard aka Rich Zion Apostle Rich Zion agamba nti yo okulembeze bw'eggwanga lino abusobola era alaba oba olyawo ebintu tebitambula nga byalibadde bitambula lwaki ŋŋambyemu entyo oli watuukira okujja okwesimbawo kitegeeza aba awakanya ekiriwo ng'alina ekiriwo olwaleero osalawo okujja okwesimbawo nze nno siwakanya nnyo naye kyemmanyi nti nga olaba America bajja okwesimba oba tebawakanya just babaze savinga nti ebbanga bakuwalya bisanja bibiri akati nze bwe naatuukira okujja
era aliko sigenda muwakanya wabula nze kuweereza ggwanga naye mu 2030 nja kuba maze settinga according to my plan ebintu ebirabwako era ogwo omwaka twandibanga nyinza wenatuukira okujja wandibanga nja kuba unopposed kubanga buli muntu ajja agamba nayagala Uganda wanebyo bisoboka nyinza okuba unopposed nga nalika agamba nga ojja n'opposed mu kibiina kyo mw'onojjira oba ngenda kujja independent osavinga ggwanga lyange era nzijja kuwa okulembeze bw'eggwanga 2030 amina fe tuli okukuwagira okutuukiza ekirooto kyange nalina ebirooto bingi ebisinga mbituukiriza. The biggest dream I had is helping people. Kasino nyo na living wali mu America onyekonyekaawo naye mu America omwana ava buto nga yezimbamu nti ye munna Republican era ye ayagala wa president naye nga omwana mutali mu junior oba mu biina erya wansi kati omwana n'akula nga ye munna Republican oba nga Democratic nga mu Democratic Party okyegera naye nga ajja kuva buto nga yeibwato bweyezimbye n'abazadde ne bamuyambako ku kibiina ne bannabyakufuga abeera bagundire mu kibiina ekyo ne bamumanya oluusi naye nga muto mune bwamaanaga neyesimbawo mu bukulu nga naye yakiruka kuva buto olwaleero singa kale tugambe nti 2030 atuuka nze nno siri nnyo sikkiriza nyo mwezi ensi zityo za Amerika ngejabulamu ebintu byabwe kale nze sinze muntu alaba muntu nti kubanga mwembi aliko nti mwete bapasita aliko sikkiriza nyo mu ngeri y'abantu tebantomeza so kati ensi zasobola kuntomeza zinsinga za Amerika okubanga nzikwasa ensobi nyingi ensobi bwogamba otya mu bantu nga nti omusajja n'omusajja beeyagale so kati gwe nembasigenza Amerika ekyo kyekintu ate nze seegomba kiriko awula nze neegomba kituufu kale kituufu kyekyokubatulakweza omwana mu Republican sibiriiko ebyo nze ekindeeta kukulembeze kuyigiriza abantu kwagala nti nosobola omukulembeze nga emirembe wegiri mu ggwanga kyatwaka okwebaza emirembe egiri mu ggwanga nsobola omukulembeze nga tewalimba obunkwenke sembeza okubeera omukulembeze nga sikyendete kugenda kumpamba ntya nzigenda kubeera omukulembeze naye nga njagala kusomesa abantu kwagala nze nsobola pulezidenti nga sirina bya convoy yaki kitegeera ndi muntu waabwe njagala kuba pulezidenti waabwe nomaso okugiyita kyaliwagagadi mugamba taata sirya state house nno nenjalako ebonga nze nevuga nga pulezidenti w'eggwanga ogenda okulaba gakokola pulezidenti obula okukerera kebira pulezidenti w'eggwanga talikola mukumbi ningatambule na maneja we mikwano gye tujje ntuliramu akamere nomunyuliza pulaani yolonga kati muzeeyi nina program bweti nebweti yazimba amasomero tubetaga ki bitaga biliyoni mmeka nti zizi tuzisayinize zimba ekirooto ekyo njagala nkirabeko kakati kikolera abantu nti njagala kuzimba media station musomesa abaana ati nga byogedde betagamu obumalirivu betagamu okuyigirizibwa saka okola media nga okoppa tiatekoppa media tenakulirako kubanga ebintu biba media yabikola mu bifu tebisi bituufu kitegeera so kati nga kutwala nga wakati ngenda kutwala South Africa osomesebwe ebyo nga gavumenti efandinga sigenda kukuwasereza nga gavumenti omwana alina ekirowoozo kirina okuyamba ki agenda kusomesa ba media personnel agenda kusomesa kino nga tugenda nguleeta proposal nga nange ngipresentinga mubakama baawe nga tukuwa sente ogenda osomesebwa nga tufuna ettaka oyagala kuzimbako ekameka nga tugamba gwe director wekyo kategeera so byebirooto byange naye nga sinabbikwera ggwanga ngenda biraba mu gospel Rise South Ministries
era akulanga ebintu binene radio stations TV station njagala mbirikaawo nga omwana asobola okuvaayo kati nga olabinga kwende omwana driven by Jesus kakawala hot cake nemkwata omwana nemujja from nowhere nemuyamba basimubakidde kati nabakyali wange mutataita sikutesa koza akayimba ndi muloko ninabe buli muntu atatu omugwira wamala akayimba Ride upon yourself, my brother. Titus Kutesa. Webale tune eyo ndi mulokole ebikola ndi mulokole Titus Kutesa ndi mulokole kotayinga mbadde temumufaako kategeera naye mubuuze kati nze emuzi enyimba zindi mulokole gakikumi bana nze yawandika ne salvation ku myaka gasitegeera asimanyi bulokozi gasimanga lya katonda oli omu omuyimbi eyingira ne tune nga hit Titus Kutesa kati saagala kati Brian nga wakozeyo akantu akatrending ku social media no kubaje okola katoka cyo tugeze nga training nga kakali batandika okukutigisa bagamba omwana aliko bichi abebula bakutigisa okenda kulaba awoli mwe waka nga atima kulaba kati ngomo pia otenda kugwa ebintu tukuteka ku musala oteka mwe sente meka so kati ze bijagala kujjawo eti kwate hoti kinga teri amumanyi mukolere yimba mukolere video nga simugani mutino ogenda kunziriza nga musiga obusizi mbato omwana ava ku somero nga size gabanange kati gwe tumanyi bana bembeera ne owulira tutombeera abantu nenga nakutema masomero gempeerera kaba nozokaba amaziga n'abaana bennyinayo ninga kusomero nenga nze muzadde asinga kabalaga naye abaana nkanga mu musanvu nenga nsobola okujja mu kanisa nosanga nga kanisa bikizaalo jasinga nadde njagala munteke ku lisiti nyimbe abantu banfuwe ntwaire abaana naye nozanga nga asinza okulemesa ye musumba naye nga nsinze kuyimba yesu nga ne musumba tasobola kumpita mu saaviisi ye naŋŋamba mukama waffe ebazibwe olw'enjiri ono omwana alabirira abaana nsaba buli omwayimirire aweeyo konna kabali kubanga omusumba alina sse n'agamba kati mufuwe ono omwana nenojja tukwanedda kikatisatu bannange ndabirira abaana ne bakwisawo babubi wakasimu tegeera kati ze nembolabula kati zo benjagala okulaga kino nsobola okukaba Brian mukyali wange nengaba Brian nkulabidde ebbanga ogenda kukola ku Dada TV tuzokwate tulina naye nentuukiriza ebisaanyizo Brian byeyalikoledde buli wakanfato nemanyi ti Brian avudde waka alidde ki alina omukyala Brian oyo abantu amubamuza omulaba nga tafaanana bulungi naye nga yali agadde kugenda ku TV naye nga enkoye siisi tutubeera wano buli mujaketi naye nga omwana akubidde esimu sebo obuddewo buweddeyo jaketi gikomyeyo naye nga presenta naye nga obuvunanyizibwa bwaddeyo okuweereza naye nga bano abali mu kintu temusobola muyamba kati byenjagala okukolako okategeera nti omwana abeera awo ng'ali mu kiraasi nga teyaliike bagenda mugoba school fees so naye nga si muwali omukulembeze omu yabamu ekitiibwa yagamba nalaba speech ye bamenye ensanyusanyu Bobi Wine siri political ne yagamba mwana nabeeranga eno mu ghetto nga tulola bakyali baffe bagende mu parliament batukiikirire nga tubaana onemuvunuliza akalulu naye nga bebatuukayo tebakola ffe bitukoze ki bitwagala bibatumiza namba lwakisigenda nze nebyetuusiza akati nga sinakomplaininga eki banange abasumba tebasasola wana ku mativi abani kati nze kamyekolere nkole Dada TV ngabebulaikagati wande omulimu nze bandi njala kusanga Brian nga ngenze Bulaaya nze ng'omusumba nze wetandikola ennyonyi ng'omusumba ezinyinza ezenzibulira kituufu nze sisobola kulinnya nnyonyi olwaleero nengatyo leero ninyenyonyi nekyaninyenyonyi kubanga tulabyeko abasumba bamunalinnya ennyonyi emyaka gyonna gyabali mu ministry 20 years naye nga tena mwana bwere tutekwanenoawo ennyonyi balaningakuguzizengaggwe leero ninnya ennyonyi manki Brian kyange kino nina bakyali bange South Africa
brand change kino kistegere bya kamera chukese South Africa bachali abanjagala yes banjagala kwa njiba za zenda kuli wala nimede kukumba ilale malitamu kukumba na chukese brand na chukese South Africa na maana kwa tubade connection ngene jamani nso kuva no mfunye connection nso sindika manager wa Uganda wali kuchaleyo abura mukindagate mwanamba ondaka certificate ka education wachiko tugende Germany manager watuka yo atenda alaba omuntu yetaga dansa yaga mani Germany wali omunziri wetwaga ola tututo mwana wali nyinyi iti tebali na bikola netuyingira kati fe brand nako wagamba tino Zion kubanga njogera mu kamera watandika okunyamba sikuwanga n'ekikumi kubanga sazirina Mustokera najja mulunga ndabude kutabuzi brand ngamatika nti interview ku KTV kajali mu bisera salvation mwanda bavuga nina jacket bamubira jacket gikono mu budde ni ngato jinyamba ye wose bijabona interview salvation kati ate kuba kumba stress yamuli mtwale tano kwa just ngabachana bansabye se nina jacket zimuwa ne bambi ati kati nze sigenda kwogera ku bigambo oba nnenya omuntu nzigenda byekolera amina naye naawe kenyini weebala okwagala okukola ebintu obutuufu Zion production waka wabeera mulungi ate Zion owuliriza eva atakowa kwongera ku byokola kati ekyo omwana oli ali eri tasobola kukitegera paka nga amaze okuwulira ng'oyogera kuba bamanyi muffe mwe betuwa mileage mu media betuwa platforms mu mutuwa ssente n'atamanya nti ebigambo byo by'omugamba okutereeza w'aba alina okutereeza bye bimuwonya okuwangayo ssente Zion nze nakukyazanga olwa talent eri ku bulamu olwekyo kyenalengamba kirakuwano tunyensisinkano yamunononabenda kikano olwekayimba kamu naye kati kano ngakawawolezi kabuzeemu twagawulizayo era olero nga otuwadde mu full focus otuwadde Zion gwe twasuka okolaki so nze siri nnyo muntu anenya ni muntu nnyo agamba nze kankikole ekirenye muganda wange ali mutuufu era time egenda okutuuka Brian mwena tugeni mwena zile yamukolonya ku mutima nina mukolonya ku mutima nga Brian kagati na selector Ivan ina DJ Randy ina ba izi samwe ba DJ wala bantu abanja ngalo bwagazi abo mwana DJ yo yakwanga muziki wange ngamba jeza nga omukulu tagala ga music wo nenda ba ba kabisa ovation niko omukulu so wala bantu kati nze nina ekiroto nakitandika kodda ekyokuyamba abaana kati abaana emaze okubayamba era Brian owuliranga emirimu gamba ninaye akaana kenasanze oba akaana ka muganda wange onokumirunga Zion tukakoledde ki kubanga sector yo connection ekolaki njirina kati eyo sekita yo eyimiridde entende era buno omwaka nzizayo abaana 3 ku ssomero eyimiridde entende n'amaka weegali wadde sinabagagula nakola concert tugula amaka amazima saafunamu sente n'abeeyama abakola pledges ne sente tebanabazimba abasinga ate sibanenya kubanga si bbanja era teriyo kanisa okujjako ekanisa ya Pastor Serada ne worship house bambe ekifo okolerawo kubwerere ne Pastor Serada yamba ku sente ki enkalo neteriyo wamenywagosokonangamba bannange Ap.Rich ekintu kyokola si kikyo kya bulokozi kubanga lumu Pawulo ani omusajja Simon Peter n'abayigirizwa balumba Yesu bamugamba ffe bannange fe bo bayagala okukola shortcut nibagamba tulidde dini nyingi waliwo Ap.Rich waliwo neffe tunasoma dini nti waliyo bana bakkiriza mu Pawulo waliwo bakkiriza mu Nyuwa tunasoma gati nabagamba eddiini entuufu kwe kukwata kwoyo atalina ye mulekwa
kati obulokola abantu bayibulokole banange batutumye kino banange temulanga basala kunimanyinyimu emitwe naye ebyo mugenda bikola eddiini entuufu yakwatirako bamulekwa bannamwandu abatalina kati nze nese ensonga y'eddiini entuufu nje tuyamba abaana bafune okusula mulabe ngaakola teriyo mulokola akoze eki akuddukiridde teriyo muyimbi akudde nagakwata emitwalo 10 kwasaganya embeera eyo nejja sobola kunenya twasa ku kibuuzo kyote twayingidde batwisisa bubi nemuntu oluyimba lumu twaze kuyimba twaze kusanyusa abantu bano nga tugulira abaana ki kati ebyo sigenda biwo mbeera zira sinna muyimbi gwe nenya wabula ngenda kukunganya bataano baawe ane Brian ensonga eri bweti Brian obadde mu media tugenda kukaaba tugenda kunyiiga na Brian ocelebrating emyaka 2 ne ugaselebratingira muzigo kategeera bali ku kanisa amaze okulokola emyaka 15 era manesabinga man of God amamotoka gavuga oganoonyerezaako ojja kuwedda gali million 10 plus nebwaweza ne man of God emyaka 2 okyali muki muzigo akati ebyo tugenda birwanyisa bano ebirimu byayingiramu bamafia byayingiramu abasumba abeyagaliza kubanga teri musumba kugeze ku kyati kiroze ku kisuyimba nako emitwalo 15 babiri era bajagalaza nyoyi ate ngowegayitobegaliza musumba yaddako kati bitegenda kukyuka tegenda kukyuka nabula inze Brian Kagati inze bikizayo inze Rwanda akuliriza fa abali kuvaayo tutandika amaradio tuyamba abaana preacher tutandika amakanisa Brian yajagamba bugali Brian jango lero gwagenda okukwata service ya Sunday no editing sisina kwenda bakamera mani musikwanga natandike kanisa sina kwenda bakamera manji no waluberera ngamba lero Sunday Brian ngenda kwa mitwala 5 jango okakukyalire service no editing ngenda ku YouTube amazima manji Sunday yo nze alikuwa mu church yengete eri Ghetto church yatandika worship ghetto church. Ghetto church yandika worship ghetto church. Yavudde mu fellowship katika kanisa. Wow. Kati abantu bebadde bayita. Etula Mengo ne Nasana. Etula kachize ndi kwa ghetto lya apostle ndi mutume tandika tuweereza. Wala services zino bali bakola ki abafuna mu abazitaga. Singa kudda ku Sunday waliwo abakanisa makanisa gafanga singa. Ine tebe ya mukande wa kanisa bamugulide nje emyaka 2 yatula mwaka ki akakatebe emyaka 2 era yawulira gawula pastor Bisande ne wali yali mu ghetto atawulira ligambe kati naje extend nze siriyo kyo worship ghetto church eri nasana yero branch atikacha ekwata ngatulo omusumba wa ghetto ayo nasana ngatulaba atukirira era ebisawo nga tugende Mengo kati Mengo wali omwana Ivan yayimuse kesera nikoshidde kati Mengo alekamo jakote bagala Yesu abadde kibanga nze ndi mutume nga tutandika ekamoja nga tubera ekyoto kyoto bamwaka mulabo mu myaka 2 nga tubazimba buli bakusatu ina ekyoto Sunday kati webazi webalwera nga nyonga tufunye n'omuntu wayo ate ovunaanyizibwa tetubumuwa kino genda ku mateeka gaffe ffe tumusomesa buvunaanyizibwa nga Yesu bwe yali badde nga tumugamba kati gwatwala nga tugende si buli ku Uganda wakyali apo wakyali tuli kuzala Kampala wakyali wakategeera kati ffe abantu abagenda ovaayo abatagala bino abantu abagenda ovaayo otegeera enjiri gyendeko bagenda vaayo tukusavinge tugambe Brian omukazi ali Germany atwadde million 10 muzitegereza tudde ku million 10 then tutalikozite mate tuyamba bali tuzimbe kanisa tuli kulemalira kanisa naye ate ne bano tuli mu kugula nabo bali mu bwetaafu
Sina kugamba nange Brian tusomesa abaana ngate Brian empale gyabadde ekutuse katulatuluya ne Brian obuweereza nga family Brian empale gyabadde nemanya Brian tetulina kumubuuza ne Brian twafuna okadde kifo Brian naye tetwemanya engeri atambuza mu bulamu bwe naye Brian olwokuweereza ngo tukola miliyoni meka 10 Ati Brian n'ayogera mu sitting n'atabaleka naye allowance kofuna mu bwale kanisa yatuko okuyingiza tulina radio station eyingiza nawe kimanye ekola ki eyingiza tulina farm tutandika farm ekola ki tukubanga solinya ekola ki kati ebintu ebiyingiza yes bali bitaka service to bitwalako naye plan wetulina bona wali okubaga bamativu obutabba Brian tubira kutaba mwana mitwalo 5 ng'amazima nga wakava South Africa Basumbawo atambuda kamere okikage abasikize ndabide kwasale baganje abana tubegombe Brian ujosanga abasumba Nigeria ateno mwana mukwatira Bible bajja wobaza kugenda oga abolo mukwatira Bible omwana mukwatira Bible yafunye chance linye tata kwa Bible ndo asanje na chaka connection y'omuntu bikiza yuli kwatagana agita mu America ngira kwa eyo na atina abo bana this one was working ndibafuna connection na connecting ndata mu yimbi olo musajja ali tuya pastors yaje mu mutabani we ndatina bayinya kituuti omwana mutabani we yali aba abudemigito ya soka ese nawe ubizi nayimba tukatoka Basumba bagamba ngenzero mu Basumba ngeza Basumba nero mwana kamugeto kati nze ngenda mu ngeze na mu America nina kuti kula to ni kujotamani nina yimba bamfuwe ifune connection alina ate ko bafuna kitwala kamuchera kuba kenda kuumula bila basti ko kati wevayo leo kusule afuna mzee kama okay but now pastor can we host this man conference can you in Boston atuko niwo bavuye kamera kamera ndo balinka de acha bali ko kaje kama tikasanfu na maka 12 kacha leo ndije bali maka 12 katika inti le uwanjwa amaze myaka 2 adinde kulale ayigira insi tunaza tamode tagenda ngako wali no mweza no ero mweza alinye ni nganga yeyetebedeki kubo ate bakutegera bayetebe kubo ngabagamba omuntu oyo banange omuntu oyo mubi nnyo nga bamublokinga connection zaabwe takyali naye munange okutegera naye nga omusajja azanze man of God for 20 years yasula mu muzigo so ebintu biffe bituzo okukolektinga aye nibira kujja byogera laba man of God fe tetusavinga ba man of God tetusavinga Katonda omwenkanya kategera so kati twavudde n'ogamba kino abayimbyi basanze abasumba bayisa bube bazenze ne kona ate abasumba batugamba God bless you kati gwefuuka omusumba osovinge kubanga okuba omusumba bwana amala okufuuka omusumba naye n'agwa mu masavu gali n'asabuwala takolera bali abakola ebimunyiiza abalala olaba nti kati Brian bagamba birds of the same feather flock together right era kubeera buli kimu kiri mu lulu tosobola kukola ki sawa zino ku Uganda yakati tosobola gumiikiriza kati nze emyaka gyengumikiriza mu ministry mbadde kutumiizaawo ebitulinga mazzi wawe nabeerangaawo nge wakati likyakulya ndogomuyo nakukola ki we nabeerangaawo nga tetulina rent ndogomuyo nakola ki so kati mbere mukinoze nze waliwo radio presenter n'abantu bangaabo oba kuyitavinga bayagamba zanyinyinga akaawo nga tenakutuula waati ayagala sente negambe mazima nga Katonda ndaba bino sibyoga tebiri ku script Brian tansabanga ku sente akati waliyo abantu abalinganga nze abagala tukyuse era bajja kutandika Danda TV ku eddoboozi ly'owa wansi
eriyo omuntu ali waliwo omwana ali nakamete lwaki muzituuza mabikiza zokazi kyogala mugeto teriyo abaana babalina sitole ezisinga okimanyi nti babaayo naye tebatunoonya nabo sikwalira omuntu kubanga akimanyi bulungi alina kamera asooka kuwaki musajja tugamba okulaba omusawo osooka kuvawa waka ova kuva mukasawo akimanyi bulungi okulaba wakamera omusooka ovewa kasawo kati babatya kati befuuka ow'enjawulo kati saazi munamunoonya tayitasukutesa yanahindi nawayetagirina temwamunoonyanga mutandika otunoonyako information sikigamba byeyo nga temwaba tunoonyanga osegeera tusooka kolaki kati gwenyina wano nga mutegeeza wali mugagga alinnya ennyonyi otobola pulizenta wano tuzanyinyiba tuzane mukiriti abaganya my friend we know everything tebatujulisa tebatukyamusa tebatufera tebatulimba tebakyatugamba ku balokole tebakyatugamba ku basumba tubamanyi so kati ffe tetuzze kulwana na muntu yenna tuzze kwogera bino bigambo nga tukola ki nga tubikola ladies and gentlemen tulina Ap.Rich Zion ali mafuta ga kitumi mulaba wanda muliro naye kakasa nti ekitala we kiyita kirongoosa bulongoosa haleluya mukama yeebazibwe tubeebaza naffe abatulaba nga musinzira Massachusetts sister babiri nkutumiddeko nnyonyi ddala ka message nakalaba juzi muganda waffe Brian Dumba agoberera ensonga zino muganda Muyitanyiira tukole era namunenya olwasa Brian wajja wano e Uganda nekolako ku Sunday nazemu okubeera mulimu America kyogamba abaana kulekawo kilo akasawo k'omuceere kuhomu sigina bweke ati aposo yayani Bulaaya olukyali wange nnyo nakwesiba ku bantu but that guy is good okyali mwana alina omutima ogwakale okyali sisereebu okyali waddala tavimba tetwajjawo kuwakibawusika muganda wa Basumba nebala omuntu amuleka mu motoka ye nagimutwale muyimba nagamba bwe tunaali akizayoni anyumya bandi aliwe waliwo abantu nga zitananga lugenda ku pasita bugembe nga bavimbirawo omugamba munange nayimbako tosobola kuyimba wana obudde buweddeyo mwayimbayimba dda abasajja batugoba ne makanisa abo katwekuumire abasajja balina obuyinza naye Brian musajja wamaanyi naye ningabe kankunenyemu wajja Uganda okimanyi mutoowo alina abaana balabirira n'akasawo kakawunga kakubula okugula Brian muganda wange ensonga zino zitegeere nazisonda ennyumba lwaki wawereweeza ku akawunti twagaba akawunti lwaki watekatulagane nange abaana bagula ennyumba so kati Brian ensonga gitereeze walina ssente ntono zosobola okugabanyako ne banno nami nina ze bannange zino ninamu kasente sikyasabirwa nnyo naye akasente kenina kakuyamba baganda baffe kategeera tekirina kati bannange leero bannange simanyi maneja wange birthday ya Brian Muwonge gugudde kati abaana nga Brian Muwonge yeetaaga wazinolomwayalengakunogamba Brian happy birthday nomuteerako eki nomuteerako eza KFC era nina zimuteerako kubanga Brian yankoze bulungi sebe yange yanya September tweyagale bagale twagala kati tweyagale bagale osolvika problem toswakunanage president w'abayindi ali kusikina biberamu kubanga nze buli omwe alina vision ye naye twekolere kati wakola kyano yeno
ndi ku TV7 ali ku Church News TV eyaffe akati kunotakyaza ku TV yo ndi ku TV ya taliwa ate abadde omukisa okwogera omutima gwange sinonatogera nakubabalaka Musumba nakumula akati tunafuna channel etuke ku buli muntu Church News TV nani okutaka kudala TV otusijja TV ya chaliwa ate sina ya chaliwa TV y'abantu fact true that kubanga wali omwana eyo atana school fees waliwo omwana gwe banetedde polisi yamumpadde bamurepinze ne bamumpa tumuyambe kutumukansolinge kigera ki okategeera ayina emyaka 10 nangeesa naye bamurepingidde mu kanisa okategeera Musumba yamugenda eyo wali omusumba yagenda eyo okuwulira enjiri nalaba akaana nakagabagira kuyamba nakawera transport nagamba jagwe Kampala kati Musumba yali alina jageza obuweereza nakubira kyaliiwe akola mu kanisa namugageno kibiri omwana naye sinagenze mu njiri eno omwana wange omwana gwe naze kusooka mumpiikingire nja musangawo nganze lwekubisi mugandende bakagaki omwana alina kutukira ku TV gwe ono wekyaliwo yajja okima omwana yamutwala we namukozesa namufosinga omwana mulina kati omwana oyo agenda funa ddi obwenkanya newengendawo mu kanisa akijimu kati banange munyambeko tusondere omwana ono paka kyali ku mpeke zimuziza afune obulwadde alina okulya alina okukansolingibwa kati TV platforms tulina okuteekawo zino ono omukyala mutamu mama Moses yanetera omwana bamurepinga bwepezi nazaala omwana nzamulabira ne bana nzamulabira okategeera studio eno gyolaba abaana bana bakoze nimba bahoti keke bani bajeni eno bonna bazokolera nti wali kutusasula ne n'ekikumi bajjubwa najja gamba njaga kunkolerayo akayimba kati nine platform ngetwala banange bakola mu studio eno wejangu wano nonabo na sente mekatugenda zikwa kubakalanga studio Dana Records ani agambayo so kati tulekerawo okunenya abatabikoze tubyekolere wabatumbako waliyo omusajja oyo nga atandika TV ate waliyo omusajja nga atandika lya kyandikire waliyo twekolere ebyaffe otegeera bweyagala ebintu bikyuke mu paliamenti so otuukeyo bikole kigwagenda obikola ki gwogenda obikyusa nze nina ekiro kyofuuka president ezanyo okyusa ebintu bino nga nyenjagala bikyuke tegenda labibwako nga nze siri enyiriddemu naate nze siri wa violence era sigenda yingirayo na violence nzegamba time yagamba mukama yagala ntuuka okwesimbawo nga ndyana opposite nga ne president yaliko agamba mulondo oyo lwaki oyogedde ku kya violence wali abagendeyo nga ba violence wala ku social media nebagamba ate ffe abenkyukakyuka ffe ba opposition nga bavuma abantu nakwata navuma Musumba nakwata navuma kubanga tono tasobya in this one we trust we don't trust in someone kubanga someone tulabe bantu bange ngakogakona yafata genda kunsiba tulabe kubasebagala nga bakyankalanye ddi baseya wabona bavimba nesiyale yambala nakolaki nava nedda navision naziva kati fe abaali bamwesize kati ogamba muto in this one we trust ye principle nedda gwe principle waye awo watu olunyenyiza omwana gwaje ali Abu kati unalabye banange tusonde tiketi tugule tiketi omuyimba agenda okukola ekivulo asuna ne tiketi tumuteke ku ntikko nga tunatteka muntu yena ku ntikko sooka weteke ku ntikko okategeera abaana bali eyo bagenda kuba kyeyo naye obusente babonabonabona babumalidde ku tikiti okwo tegeera sooka oyusanga omwana oyo nga ne maama we asuza enjala nayabuza tiketi zagondi banange just balokumuwuliro violence kitu kyawono banange bamutwagulabe nga ate ali wagundi tumukyawe tumukuba obucupa nga tunakuba abantu bucupa sooka weebuuze nga tonagamba in this one